atenderezebwa agulumisibwe okitaffe Katonda ne mama namugereka abango obwangwa mu buwangire bwabo ndi Ekitangala nkusinikira Ekitangala ndi kwagala nkusinikira okwagala ndi bumu nkusinikira obumu ndi ddembe nkusinikira eddembe ndi muwanguzi nkusinikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byabwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne yabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka oyongere n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agatutuddemu kati tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba okole ekikoowe eky'ekibiina kye tulimu nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya azaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya azaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya azaabu mu kamwa yingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo fulumya azaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu essabo lyo ettukuvu mw'otudde omwagalwa mu butuufu otudde mu ggulu era tewajjako wano kubeera nga onoonya eggulu ku nsi oba okukolerera eggulu tewajjako wano okukolerera ggulu ne ekyakuleeta wano kubeera nga oleeta endabirwamu ey'eggulu gy'otudde bwe birungo by'obulongo bwo bye wajja okusobola okubeera ng'oyambala era abo boolaba nga bayonoonese simanyi bayonooneka simanyi baki simanyi tebasaanidde simanyi tebalina myoyo bonna bayina omyoyo mitukuvu ne akazannyo kali kubeera nga oleeta eggulu eyo gy'otudde bwe bulongo bwo okubeera ng'obireeta mu nsi kyovola nti nno baabasala akakodyo ne babagamba nti mwegaana obulongo ekitegeeza nti buli bwe weegaana obulongo tosobola kufuuka birungo eby'omu ggulu mw'otudde ensonga lwaki emizimu gy'abajjajjammwe buli kiseera gikomawo nga gikaaba bannange mukole ensonga kubanga eggulu balireeta mu nnyama okweyubula kubeera mu nnyama era ekyakuleeta wano kubeera nga ozuula n'okuyambaza ebirungo ebya Katonda muntu oleete oya oyambale akatiba ke bayita human God blueprint akatiba k'omu Katonda muntu ku nsi buli kinnoomu ku ffe kye kiruubiirwa kyaffe kubanga bazadde baffe batonda bituukiridde muve mu tulo abaagalwa tusigazza akaseera katono temuyomba n'abantu abo abakyayagala okubeera nga batambulira mu mbeera ez'okufa kuzaalibwa it's up to them tukyayiddwa ku lw'okubeera nga twategeera amazima gano tusobola ne tuyagala okubeera nga tutaasa ab'eŋŋanda zaffe batukyawa bukyayi mu ngeri eno kozesa kitangaala kyo baleke kubanga olugendo lwa bwannamunigira osobola okubalwanya ng'okeesa kitangaala kisobola okubeera nga nabo bazuukuka eri amazima gaabwe era amazima gaabwe gabafuula ab'eddembe kubanga ekintu kye banoonya tekiri wabweru waabwe n'ekitudde munda muffe ekyo kyenjagala okubeera nga njogerako yembeera ebaleetera okubeera nga mufuna lwaki omuntu watandika ensonga eza lubaale oba lwaki omuntu wazuula ekkubo lye lyateekateeka nga ajja mu bulamu bw'ensi n'alizuula munda ate ebintu bikyuka ensonga eno erina factors nnyingi naye ku factors ezimu esooka buva ku bululume obw'emabega wandibanga mu gavumenti eyaggwa wali minisita kati n'okomawo ng'oli mmeeya
nga we wali mu government says ez'emabega myaka oba 2000 oba mmeka wali mubbi ku ngwe n'okomawo olwaleero ng'oli mmeeya era n'obeera mubbi ku ngwe w'ozuula olugendo lwo omwoyo omutukuvu takupulaningerako kubeera mubbi kati akuzza mu nteekateeka gye wateekateeka ggwe kennyini lwakuba nti nno oli mu nnyama togijjukira ky'obola nti nno aseetinga embeera ekuzza oba okusasulira ebyo by'obeera wakola ki wakosa eri abalala kubanga kyosiga kyokungula. An example ngibawadde nnyo nti temulaba nti waliwo abakulembeze abalowooza nti b'amaanyi nnyo abalowooza nti nno basobola okubeera nga basonga ku kyalo n'ekittibwa abalowooza nti basobola okubeera nga bakola kyonna kye beetaaga ne bakikola omwagalwa we balizuula olugendo lwabwe era ne badda mu mutima nga we baabagamba mu Bayibuli nti waliwo omuntu omu gwe baatwala mu kibira n'abeerawo emyaka 3 ng'alya mu kibira n'akomawo mu bukulembeze nga yenna aliŋŋaŋŋa nsolo bwe kityo we kiri. Olunaku olwaleero ng'ali mu nnyama oyo yenna gw'olowooza nti nno w'amaanyi nnyo n'adda ku kkubo lye ayina either okuteekebwa ku njegere emyaka egiwera oba n'adda mu kibira n'asobola okubeera nga alya n'enkima aliŋŋanga ekisolo n'asasulira obululume bw'obulumi bw'abo baatuusizzaako obulumi baakosezza mu lugendo lwe. Bino bibeera biviira ddala ku ebyo bye wakosa mu lugendo lwo era nga ye gwe abeera wabidizayininga. Ekyakuleeta wano si kunoonya buuma. Omwoyo takulembeza buuma, omwoyo akulembeza kuyingiza birungo by'omwoyo we bye byatudde mu ggulu ate osenvula odde ku ggulu eriddako odde ku ggulu eriddako odde ku ggulu eriddako paka wonatuuka ku Godhead. Lwe lugendo lwaffe kitegera ku lw'okuba nti tuyina point endala olw'okubeera nti tuyina okwesayirawo ojja wano ku lw'omululu gw'ensi eno n'otandika okubeera nga otambuza lubaale wa bajjajjaabo nga omuyiwamu omusaayi ne bakulekerayo kubanga buli mwoyo gwonna gulina eddembe okwesayirawo kye gwetaaga. Kati wookera ku makya n'ozuukuka nga obuuma bw'obadde nabwo nga bwanzikiza buyina okusooka okumala okuggyibwako kubanga tosobola kubeera na kizikiza ate na kitangaala. Ebyo bino bibeera bikontona. Ekitegeeza nti olina okutukuzibwa n'oyita mu misomo egy'enjawulo n'ofuuka mukama w'obulamu bwo n'osobola okubeera nga osikiza abayigiriza abo 12 ab'ekizikiza abatudde mu ndaayo n'obasikiza n'ab'ekitangaala abayigiriza abo nababasomesa. Abatalina musomo ogwo mugende ku YouTube mujja gunoonyaayo. So ffenna tulina abayigiriza 12 ab'ekizikiza n'ab'ekitangaala. So buli woowangula abayigiriza bonna osembayo ne Yuda Isikarioti. Yuda Isikarioti era nga we nabagamba nti tosobola kubeera wa kizikiza ate ng'oli wa kitangaala. Olina okulondako ki? Y'ensonga lwaki olina okutuga obulamu bwobwo obukadde obw'ekizikiza n'olinnya mu kitangaala. Naye tosobola kugamba nti ndi wa kitangaala ate ndi wa kizikiza, ndi wa kitangaala era ndi wa kizikiza. Nedda. Oba mukitegera? So bino muyina okubitegeera mwenna ng'abasamize. Okuzuka kwammwe kuleeta okusoomoozebwa. Okusoomoozebwa kuno kukuyamba okusobola okubeera nga ozuula your life purpose, ozuula ekiruubirirwa kyo ekinene ekitali wabweruwo naye ekitudde mu mwoyo, ekitudde mu mutima gwo. Y'ensonga lwaki embeera yonna weekola kitopapaala dda mu mutima gwo ofeesinge ekizibu ekyo.
kifeesinge nawo bwenyubo kifeesinge n'obwenyulo osobola okubeera ng'omalako nakyo naye w'otaakifeesinge bw'otaakyang'ange buli kiseera ekigundi ekyo ekigeza ekyo kigenda kubeera nga kikomawo buli kiseera y'ensonga lwaki mulina okugereesa mu nsi ey'okusatu nti ebyedda biddiŋŋana nedda biddiŋŋana kubanga mwagaana okuyiga kitegera omuyigiriza bwesimbu mwali akulindiridde oba otambulanga osanga ekisawo kijjuddemu ddoola naye nga ne ddoola ezo mulimu endagiriro ya nannyinizo ng'oddaawo ng'ogamba bannange jjajja ddungu ayizze nedda bambi tayizze oli ku kigezo oli mwesimbu kisegera kibeera kigezo era buli kintu kyonna lubaale obufuzi lubaale kye kigezo nno ekinene ennyo eri ffenna emyoyo kubanga obuyinza butulimba ne butulowoozesa nti tuli banjawulo ku balala naye nga muganda wange ffenna tuli kyekimu ebakulimbanga tewaliwo akusinga tewaliwo gw'osinga buli omu alina buvunaanyizibwa bwo oli waabeera n'obuvunaanyizibwa obunene bwebwo obubwe naye tekikufuula kubeera nga okkiriza ataakulinnye ku mutwe naawe beera mu pozishoni yo beera weewe ekitiibwa muwe ekitiibwa mwewe ekitiibwa ng'abasamize muleme kulowooza nti muli ba kitalo nnyo okusinga abalala ffenna tuli baana ba lubaale era twagalwa kyenkanyi mukitegeera weewaawo musomo gubadde muwanvuko katutandike ebbaluwa ebbaluwa okuva mu batuze abasengendo ez'obuchwezi amanyikiddwa nga the Predenians egenda bweti tubalamusizaako mwenna abaagalwa amaanyi mangi nnyo ag'ekitangaala agaava mu mukolo ogwa sikanderelala ogwateekawo enkyukakyuka ez'omuggundu mu mutima ogw'amaama nattimba gwe muyita earth core. Abaagalwa, amayengo gano g'amaanyi nnyo ag'ekitangaala era nga geegattira mu mutima ogwa sengendo yammwe gwe mwandiyise mu Lunyanjimbe magnetic core era ne guyakaayakana ekitangaala wabweru wa sengendo yammwe. Kiba kitegeeza nti guba guteeka ettaffaali eri buli kintu kyonna ekitudde ku sengendo yammwe era n'okwetooloola kwa sengendo yammwe kukyuka oba mukitegera era n'endaba ey'ebiro naye etandika okubeera ng'ekyuka oba mukitegera embeera z'obudde zijja kutandika okubeera nga zikyuka nga ziviira ddala ku mutima ogwa sengendo okubeera nga nagwo gukyuka. Kiba kitegeeza nti gugenda kubeera nga guteekawo obutali bwetengeredde eri ensi yammwe oba mukitegera era munda wa sengendo wajja kubeerawo embeera ez'enjawulo ezitali mu bwetengeredde ezijja okubeera nga zirabisibwa eri sengendo yammwe yonna kungulu. Mu ngeri eno abaagalwa, musabirwa okubeera nga muleka ebikadde byonna, musabirwa okubeera nga muva mu makubo gammwe gonna ag'akakunyiza akakadde ago agaatondebwa endaba
ey'ekitambo ky'emmeeme yammwe yo ego mind. Mutandika okubeera nga mufuna amakubo amagya agava mu bbanga ery'omutima gwammwe, kubanga mwe mutudde amazima gammwe era nga mwe mutudde ekitangaala ekibalungamya kiviira ddala mu mitima gyammwe abaagalwa. Kino kiba kitegeeza nti mugenda kubeera nga mwetaaga okulungamizibwa kw'ekitangaala ky'emitima gyammwe era nga gwe mutendera oguddako abaagalwa. Kitegera era nga kye kigenda okubeera nga kibayamba okuyita mu katemba gwe muyitamu mu kadde kano. Oba mukitegera? Y'ensonga lwaki muli mu kaseera ka masaŋŋanzira nga amayengo ag'ekizikiza geeyongera okubeera nga gayimusibwa. Oba mukitegera? Obugulumbo bungi n'amayengo ag'okutya n'okusika omuguwa gekyeyongera okubeera nga ganyiinyiitira eri Sengendo yammwe. Naye tuyagala tubategeeze nti temulina kutya kintu kyonna kiyimusiddwa, kubanga kano ke kaseera k'okubeera nga ekirooto kigezebwa buli omu akirabe, naye tekitegeeza nti tekibaddeewo. Kitegera? Muleke katemba ow'ensi ey'okusatu azannyibwe era oleme kukkiriza ate akukwateko ggwe nga ggwe. Ggwe kennyini wekkirize okubeera nga ofuna okulungamizibwa okuva eri omutima gwo. Kola kyonna ekisoboka nga okozesa entegeeraayo olondewo enkyukakyuka n'okusobola okubeera nga osenvula obulamu bwo nga okozesa amaanyi agatudde mu mutima gwo. Weggulirewo eri obulamu eri ensi yo. Guno gwe mutendera gwe mulina okubeera nga mulondako nga mmwe. Era tubasaba muleme kubeera nga mufa ku kulondawo kw'abalala, nedda buli omu alina eddembe lye okubeera nga alondako ky'abeera ayagala. Mukkirize okubeera nga mutambulira mu bwetengeredde bw'emitima gyammwe. Be in the stillness of your hearts. Era mulinnye eddaala ery'okubeera nga mulungamizibwa ekitangaala ekitudde mu nda yammwe, kubanga kye kibawa empulira entuufu eyammwe kennyini. Oba mukitegera? Era tubasaba muleme kubeera nga ennaku ezijja, muleme kubeera nga temukyuka okubeera nga muva mu ndaba ey'okubeera nga mukozesa endabiso oba ekitambo, emmeeme y'ekitambo kyammwe mudde mu mitima gyammwe. Tuli wano okusobola okubeera nga tubalaba nga tukozesa endaba ey'amazima n'ey'ekitangaala. Tubaweereza omukisa. Yeffe baganda bammwe aba Sengendo ez'obuchwezi. Atenderezebwa agulumirizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.